bikanti bakyusa gavumenti eyeggwanga tewali kirala kyonna bagezaako kukyusa ampuliriza gavumenti eyeggwanga etibwa erya Venezuela. Kale no tulinze twabe ekigendo kwa bikanti obaolyawo kiddako wano e Venezuela naye nga kyo ekyombo kyatuuse dda tekituuse nti bagenda kukuba Abamerika bagenze maaso n'okuleka nti obaolyawo balangiridde ne bagamba nti afe tukireese kukola dduyiro mukadde kana ak'obunkenke. Ekibuuzo kiri nti lwaki Amerika yandibadde aleeta ekyombo nga kino eky'omutawaana tekizze kyokka wabula kijjiddeko n'ebyokulwanyisa by'omutawaana egimu ku mizinga egisinga okubeera latest. Nkugambye nti byakulwanyisa ebyo ebinene ddala byakulwanyisa ebinene ddala ebigenda maaso n'okuleka nti ampuliriza bikozesebwa eggwanga eritibwa erya Venezuela. No doubt Trump wants to topple our government. Abakulu munda mu ggwanga eritibwa erya Venezuela bw'abatyo bagenda maaso n'okuba nti bakitegeeza era Maduro azemu n'akiggumiza n'agamba nti bannange ensi yonna ngenda maaso n'okuba nti ngitegeeza nti tuli wakati mu bulabe. Abasajja bayitibwa Abamerika kye bagezaako okukola si kulwanyisa njaga wabula bagezaako okwagala okukyusa gavumenti eggwanga erya Venezuela. Maduro akuba enduulu ensi egende maaso n'okuba nti obaolyawo emudduukirira tulabe. Kaakati ng'oggyeko ekyombo ekyo kati ate amawulire amala ge tulina nga bamaze okutuusa USS Gravely etuuse Trinidad and Tobago. Amawulire amala ge tulina ekyombo ekirala kisimbudde. Amerika ayagala kukola ki? Ekyombo ekirala kikino kimaze okusimbula kano gonna akagafuna kati. Ekyombo ekyo kibayita USS Gerald Ford is moving closer to Venezuela. US Gerald Ford is now moving closer to Venezuela. Kiri mu transit nakyo kigenda. Kiri mu transit kigenda. Kiri kimaze okutuuka kati tulengedde ekirala USS R Gerald Ford nakyo kimaze okuleka kandi kisimbula. Batanse okuba nti begezaamu ku mazzi. Venezuela tebakyasamuka bagamba nti hostile provocation. Anyway byonna ebinagenda maaso tujja kulabeka kandi tubikubule naye ng'ekiriwo bunkenke bungi. Amerika ayongedde okuleka nti asomba ebyuma ekyombo USS Gravely bagambye ekyo kimaze okulabeka nti kituuka kakati ate bwe twogerera ekyombo kye bayita US Gerald R. Ford kiri mu transit kisimbudde nakyo kyolekera okumpi ne Venezuela. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM, okula lya muntu wa bulijjo. That is America for you. Kati ngenda kudda ku Russia bakalefujja ababiri. Russia ina gyazitutte ne ziwuluguma. Russia mu ngeri ya kibuli azingize eggwanga lya NATO. Munankola ki? Nze Putin, NATO wotayo. Mu ngeri ey'ejjoogo Vladimir Putin azivuze n'azingiza eggwanga lya NATO. Nkole kye mukola mu ndabe. Kati awe tudda. Bafujjo babiri mu America mu Russia. Nkujjukiza sibyangu Dar es Supply bakwebaza olw'okuba wagira bakubiriza okwongera okunywa amata gaabwe kubanga malungi temuli mazzi oyagala abongo oyagala kusuubula basange ku office enkulu nateeta okumpi n'ebitaala Kibuye n'Amasuba Masanafu Kasenge Kabwa Nsangi Kibumbiro Kawuku Twendejje wamu naye Kireka. Sibyangu Dar es Supply bali ku noti musamuna noti 288 866 noti musamuna 8 89 356 songa nkujjukiza Superstar Nasaran Primary School Somero Dene Boarding aliva ku kibiina ekya Nassali ku kibiina ekyomusanvu bali wayonjo environment yesande okubira mu miza tandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi bali wali eseta kilometers 16 zokango ve Kampala we bali batuukire basomesa omwana wo bali ku noti 7 noti 977 8 Pure Herbs Clinic nemba kujjukiza bakowola gwo omwami yagazwa prostate
ekisenge kitagala okukamala ofiisafiisa omugongo gukuluma tokyasobola kukuuma wuzu genda maaso n'okuba nti otuukira ba Pure Herbs Clinic gwakuza emyaka prostate nga yatabuka bagamba nti bagenda gitereeza. Prostate Herbs lyeddagala libakuleetedde ku mitwalo 4 n'ekitundu ate nga balituusa wonna wooli omwami oddemu obeere nga bwe walinamu abakozi emyaka bafuyisafuisa. Kakati mu bavubuka ekisenge kitagala ne sayizi ebulamu wakozesa enkola y'okwezanyiikiriza n'onafuwa ne sayizi n'ekendeera bakuleetedde ka alpha ka mitwalo 4 n'ekitundu zokka. Infection zikutawaanya alusaazi aniya mugongo genda bakujjanjabe. Wali ekyebando Central emabega butaba supermarket we bali bakula ne delivery eddagala ya mitwalo 4 n'ekitundu oterere gwe munnaffe alumizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Noti mu 7528 24 anamwe Pure Herbs eri ku note mu 752 98 24 anamwemu noti mu 7 31 8219 kube simu eddagala lireete wonna wooli delivery bagikola 075 2 24 anamwemu yogere n'aba Pure Herbs Clinic. So nga Uganda Halali Bureau ekyo kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa nga biri halali kuleka ebyokunywa n'ebyokunywa kampuni baddemu okuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okuloba nga biri halali. Genda wali kussa April Kagwa Road watandikira Plot 2 Dairy Gardens ne bakujjukiza bulijjo okozesa ebyo bika ebikakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau keetooloovu munda muko mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu kunoti nyaemunya 237 ofuna aba Uganda Halali Bureau oba noti mu 758 52 noti 11 yes bannaffe bugenda kuba obafuna bulungi nnyonyiridde twetoolamu tukomawo tuwingire Russia. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza gatwolekera okulonda ku 226 babatunulira ensonga abazekenneenya era abazigoberera mu Kampala basazeewo nate okulonda oyo afaayo nnyiri omuntu wa wansi amanya ebibaluma afa kuba bodaboda wamu n'abataxi ab'obuttale enguudo ennungi ebyobulimo birungi abavubuka abakyala wamu n'abakadde. Salimu Uhuru Nsubuga nga mmeya waabwe owa Kampala Central ate kyukakyuka era afaayo nnyo eri omuntu wa wansi tasosola muntu yenna mu byabufuzi. Salimu Uhuru Nsubuga ye mmeya wa Kampala Central owaddala londa Salimu Uhuru Nsubuga nga mmeya wa Kampala Central tukuume ebikoleddwa. Triple your fun. Booster. Triple your games. Booster. Triple your data. Booster from MTA. Booster. Triple your movies. Booster. Triple your downloads. Booster. Triple your GBs. Booster from MTA. Booster. Booster. Kubisamu amasanyu go emirundi 3 ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga *222# oba kozesa My MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda irunga Omanyishe wetaaga. Ona! A delicious ona. Ona. Nyonta wekulu miranywa ona. Ona. Oba muto oba mukulu nyo ona. Ona. Mango, apple, grapes and berry flavors. Ona. That come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu ccupa ya Meals ebisatu n'eya Meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abaali hamu. Hello?
Jebaleko Mwami Gerard. Ono yogerako n'omanyi gwe bata Bruno Betty okuva mu MTN Momo. Mwami Gerard waliwo kibayita Get the Power to Win mwe wawangulira obukadde 10 bwa MTN. Tukiwulirangako mukwano. Naye nga Mwami Gerard Momo ogikozesa. Kajagala okubuulira amazima gennyini Mwami Gerard namba tugenza ogisanga eno ekozesa Momo bulungi. Era ng'oli omu ku bawanguzi bange aba wiiki eno. Kiki kyempangudde oba? Nkireete ogumye onywedde nkikugambe. Kiŋŋambe. Mwami Gerard wangudde obukadde 10 okuva mu Momo. Katonda yeebale. Yii Mwami Gerard obukadde bwange 10 bwe nkuwadde bonna okuva mu Momo n'ogamba Katonda yeebale. Watiri empaka okusanya ompulye ddala. Kali ate neebaza. Ogaba kaashi ogaba soft money. Ati Momo mbukuteera ku ssimu obulamu ne bunyuma. Njagala sente nzirabe ku ssimu. Service center MTN awooli eri ogimanyi weeri. Njokimanyi. Otyo kati njagala ogendewo service center obagambe nti bankubidde ennamba yino enkubidde MTN timpangudde obukadde 10. Tugenda kwenoonyeza ffe kennyini nga bwenkonoonyeza nekkubira essimu mukama wange. Kale ssebo. Tweyanza gwebala okubeera nga ate mwana waffe okozesa Momo. Okay. Ekule n'omuntu wa bulijjo tuli ne MTN bebateekamu ensimbi okutuusaako byonna. Byogenda maaso n'okuba nti owuliriza abali mu kampani emiriraano mwebonye okuba nti mutaddeko mu butale obw'enjawulo. Waliwo abalina emizindaalo nga mutereddeko abantu muli big nnyo. Mwebale eddala. Abatakisi abateerako abantu PAL, ababodaboda na buli ali wolinga owuliriza munnaffe webale nnyo. Tuva mu ddwani otudde ku gaawano. Tulinawo ne minzaani wali ku ssaawa 5. Minzaani wali ku ssaawa 5 ogenda kuba owulya naye kasooke tumalirize Putin ono ne Cameroon mbayiseeyo mbabuulire ekiriyo then TZ n'awalala nga bwe bitambula ate tugende mu maaso wabula gwe munaffe nga amannyo gakuluma gaguba galimu ebituli bw'ossaayo ekinyogogo oba ekyokya nga gasanyalala bw'osenya ebibuno bivaamu lusayisa yogeza ku ludda lumu tugamba nti kakati osobola okusenyesa Nana Herbal Mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amanyi eza buli kika naye tugamba nti weegendeza abafeere tebakuguza kapa mu kutiya kakasa nti bakuguzizza Nana Herbal Mouthwash yakakasibwa National Drug Authority mu pharmacies zonna okwetula eggwanga waali kakati gwaluma omutwe musujja magulu mugongo wagwafuna omuliro mubiri nga weebase ekiro bulumi mu nnyingo weekwata eddagala erya Chocomil ligenda kwongera amaanyi basirikale ab'omubiri balwanisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu. Chocomil yakakasibwa NDA amwetaaze mu pharmacy ne drug shops zonna okwetoola nate eggwanga. Nkujjukiza Salamu Bank bagamba nti bakuleetedde akapya ye visa card etakwetagisa kuba na account mu Salamu Bank munaffe omusuubuzi ogenda kuhejjawo mula obanga weetaaga kusasulira bintu ku internet kakati funa visa prepaid card yo onokutawana ne cash okugifuna kyali letabira Salamu Bank ku Lwenzoli Court semabega wa High Court oba okusobola okuba ku noti 3 noti 3 WhatsApp eri noti 7 noti 3 88 Salamu Bank ekujjukiza nti erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente ez'abakasoma zibaterekayo zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 12. Nkujjukiza kaakano bannaffe aba SH Family Hardware bali wali kukuberegenda ku headquarters eza district ewa Kiso opposite Masjid Nur balina buli kika ky'ebizimbisibwa ku bbeeyi ennungi. Bagamba nti gwetaaga ebya plumbing asamiti mu bika byonna bamutuusa ne ku site emisumali tanka mitembo sengenge mataala era bakukubiriza nti kakati gulabunabo akawunti oteekeko ssente mpolampola otuukiriza ekirubirwa kye ekyokuzimba gwazimba n'ateekateeka kuba ku noti 7 noti 3 noti 7 5 bannaffe abo bafune bulungi abayese ekifamire hardware kakano nkujjukiza enteekateeka eyitibwa va ku muzigo phase 2
va ku muzigo phase 2 etuuse ne Mahamud Properties Limited yenkola eya land saving scheme eyokutereka sente ba member ne bagula ploti kujabanja mpula okumala omwaka mulamba gwagenda okwengera phase 2 batandika okusavinga ngena kuzo mwezi rumu omwezi ogwo gwe 12 omwaka guno katuwe wandisi wegatte ku group 2 okoyo bopangisa oyagala kugula ploti ozimbire family yo saving ampula buli mwezi ogule ploti ku kibanja mpula okumala omwaka mulamba atenga ploti ya chapa eri 5 ku kikomi wegatte ku banna bafuuse balandi road mu mwaka gumu bweguti bagiyita land saving scheme bwali emitala w'amayanja toyombaganda banganda agenda mu Mahamud Properties ogule ploti yosirike bayina n'ettaka ery'okulimirako eritundibwa liri wali ebombo kalule yikazi mukaaga beddu ebombo kalule bobuzeetaaze era bakubireko ku noti 74512 noti 74512 ofisi eza Mahamud Properties ziri wali kuiga Chambers Old Kampala okuliraana St Matia Mulumba Church omwaliro ogusooka Mahamud Properties va ku muzigo bali ku noti 74512 noti 74512 Yesu ogenda kuba tubafuna bulungi buli kimu kitambule balabala bagamba nti va ku muzigo akati ng'omaze okutegeera America mu ggwanga lya Russia naye balinayo mukulembeze wa mutwe munene wa mputu wa kibuli bamuyita Putin bunazzemu okuyiikiriza aba NATO. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ngabo bigenda maaso nokobeka nti bitambula ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo tumaze okurosinga okuva mu South America eri mu Caribbean naawo tukomyewo wano okumpimpi era nga lunaku lwa 10 mwana mulumu 10 mulumu emundu gegenda maaso nokobeka nti evuga eggwanga eryitibwa erya Russia ligenda maaso n'okwongera okola efujju ku ggwanga eryitibwa erya Ukraine era nga ekibuga ekiyitibwa Kiev nga sinnakubuulira Putin efujju lyakoze ku bannato eggwanga eryitibwa erya Ukraine azzeemu nalisesebbula ekibuga ekiyitibwa Kiev akirumbye ne drone ekyaka omuliro drones ez'eggwanga erya Russia mu bungi zirabiddwako nga zirumba ekibuga ekiyitibwa Kiev era nga kumpi olunaku lwonna bagenze maaso nokuba nti babadde bazikiza muliro ogukumiddwa drones z'abasajja abayitibwa Abarasha mu kibuga ekikulu ekiyitibwa Kiev. Kyokka tutegedde nti ne mu kitundu ekiyitibwa Donetsk wabaddewo obulumbaganyi obukoleddwa eggwanga eriyitibwa erya Russia again nakola obulumbaganyi mu kitundu ekiyitibwa Zaporizhia. Russia naddamu nakola obulumbaganyi mu kitundu ekiyitibwa Kharkiv. Russia naddamu nakola obulumbaganyi mu district bagiyita Lenski. Russia naddamu nakola obulumbaganyi e Kherson. Kyokka nga tutegedde nti waliwo ne drone eziwerako ez'eggwanga etibwa erya Ukraine zibadde nga 34 ezigenze maaso n'okuba nti zikubiddwa mu ssaawa zibadde 5 eggwanga lya Ukraine libadde lisindise drones nga 34 okwerekera ekibuga ekikulu ekiyitibwa Moscow wabula Russia egamba nti egenze maaso n'okuba nti zonna ezikubye kyokka ng'era n'ekitundu ekiyitibwa Belgorod abasajja abayitibwa Abarasha bagenze maaso n'okuba nti bazikubye kakati okusinza nno ku magye g'eggwanga eriyitibwa erya Russia drones ebikumi 281 zigenze maaso n'okuba kandi zikubiddwa mu ssaawa 24 eziyise Ministry ya Defense bwetyo bwegenze maaso n'okuba nti etegeezezza kati ngenda kubuulira Russia effujjo lyakoze naye okkiriza n'ensooka n'emmalayo gano agali mu ddwaniro wennyini nga yetundaba kulifuluma kati omukulembeze w'eggwanga lya Russia ye President Vladimir Putin bulijjo mbabuulira wano nti ye ebyokulwana byasinga okuba nti ategeera bino ebyokuteesa bijja luvannyuma bakakana mukake yayagala kuba bantu be amalasirike yayagala abantu be abakube bukubi akimalirize nga alwana kakati agamu ku mawulire ge tuyina mu kaseera kano agategeezezza nti Vladimir Putin mukulembeze wa ggwanga etibwa era Russia bw'ati agenze ku front line agenze n'abakyalirako abaana abali ku front line okusinziira ku front line command post bagambye nti omukulembeze w'eggwanga lya Russia agenze n'akyalira ku baana
Frontline Command Post ekitebe ekiduumira olutalo nga bulugenda maaso n'okuba nti lutambula. Omukulembeze wa Russia atadde mu combat, Vladimir Putin atadde mu combat, n'agendayo ababuuze kiri kitya, kitambula kitya. Bino byonna mpuliriza byongera okulaga nti Russia ekyokuyimiriza okulwana kiyinza okuba nga tekiri mu nteekateeka zaabwe. Putin atadde mu combat, n'agenda abaana n'abasisinkana, era wabadde mu meeting ne Chief of the General Staff ye Valery Gerasimov ne ba frontline commanders abalala ne bamuwa briefing eri command post ya frontline yabadde ayagala bamu briefing. Kati bamuwadde report ku situation nga bweri wakati mu ddwaniro n'okusinga badde ayagala kumanya Kupianski ne Kuramanski sectors zimiridde zitya akubanga ze zimu ku frontline ezisinga okubeeza obulabe akaseera kano kennyini. Kati ba commanders b'olutalo Putin bamutegeezezza ne bamugamba nti ekibuga ekitibwa Kupianski abasirikale ba Ukraine 15 bamaze bazingako balinda balekulire oba bakwatibwe. Era ne bamugamba nti mu kibuga ekirala ekitibwa Kurasimoyski Putin azingizza, Russia ezingizza abasirikale ba Ukraine 15,500. Era ne bamugamba nti ekiriwo Ukraine n'atera okufiirwa abasirikale omutwalo omulamba, either bagenda kukwatibwa nga ba POWs oba bagenda kuttibwa mu kibuga Kurasimoyski. Bazingizza 15,500 mu kibuga Kupianski 15,000. N'anyenya omutwe n'agamba kyekyo byenjagala okuwulira ebyo. Nze byenjagala Putin abagenda ebyo byenjagala okuwulira nze bino byokungamba nti tutese ku mmeeza bano mbasobola nja kubakuba mbasobola. Vladimir Putin ebyo bibadde mu ddwaniro bagambye nti agenze n'asinkana frontline command post abakunde bamu briefinga ku bintu nga ebigenda maaso n'okuba nti bitambula engeri kiri nti kasajja kafujjo kakoze fujjo eddala. Vladimir agamba nti nze olutalo nja kuluwangula ate oba ntya sifuddeyo ba myaka emeka naye nja kuluwangula. Kaakati nga bamaze okumulabula nti Putin lekeraawo okuyiikiriza mawanga ga NATO azzemu n'abikola mu ngeri ya jogo, mu ngeri ya munankola ki. Amawulire ge tufuna okuva nga yakamala okuyiikiriza amawanga ga Estonia basindikayo drone aga nti asiffe nga yakamala okuyiikiriza Poland, Romania ne Denmark obwengula buyingira mu mukube mulabe. Kakati tutegedde nti amawanga ga NATO gawalirizza okuleeta zi fighter jet. NATO has been forced to scramble jets in response to Russian violations of Lithuanian airspace. Ayingidde airspace y'eggwanga edda n'agamba nti what are you? Temwina kye muŋŋamba sibatya. Kasajja kano kaleese ennyonyi endala ka Vladimir ne kagenda kayingira eggwanga lya Lithuania. Oyo memba wa NATO tokkirizibwa kumulumba, tokkirizibwa kuyingira bwengula bw'ayingiddeyo. Mukole kye mukola munankanga. Nze Putin bankanga juzi akyogeraga nti ye tebamukanga. Tutegedde nti ennyonyi za Russia 2 Su-30 fighter jet eyemu endala bagiyita IL-78 eyigaba mafuta, ekyo kitanka kya mafuta ky'aba Russia zigenze maaso ne ziyingira eggwanga lya Lithuania nga tezikkiriziddwa. Naye tezimazeeyo bbanga ddene, zibaddeyo sekendi 18 zigamba nti kale sekendi 18 zokka ne zifuluma naye nga ziyingidde. Kati Russia kyekola abantu bano nabagamba nti eno ntiisa oba mumanyi kibayita okukuba entiisa. Russia kyekola bweyingiza ennyonyi zaayo tezimalayo bbanga ddene. Kati kyekola kiba confusing aba NATO kubanga balina ebyuma ebiraba. Singa Putin ayingira bamulaba naye tebasobola kumukuba nga ate afulumye. Balina kumukuba nga ali munda mu mawanga gaabwe. Singa fighter jets za Russia ziyingira ne zimalayo ebbanga basobola okuzikuba era babeera tebalina musango. Naye Russia kyekola ezingizaayo for seconds n'ezifulumya. Bwemala ozifulumya ne zidda mu territory y'aba Russia oba mu airspace ya Russia oba tokyakkirizibwa zikuba olabe.
NATO erina kudifendinga bwengula bw'amawanga ga NATO bwokka. Kati singa ennyonyi ya Russia ejja neeyingirayo esekendi zibbiri n'efuluma, olina gikuba mu sekendi zibbiri. Bw'efuluma tolina gikuba kubanga eba teri mu bwengulabo. Kati omusango guli, ekibuuzo kiri nti abazizza omusango oba bataguzizza, aba aguzizza naye ngeri ataguzizza. Aba atutte ki? Yayingidde obuyingizi tabakubye. Omuntu bw'ayitako mu kibanja ky'omuntu aba akitutte. Oyisibu kifulumye. Bw'obeerawo basobola okukubira enduulu. Bw'ofuluma oba tokyalina musango. Kati ye Putin kyabakola. Kino kibanyiiza, kiba confusing aba NATO era tebalina kyakikolera. Ndowooza asooka n'ababala ennyonyi nga tebali ready kubanga tabagamba nti ngenda kuziyisaawo kaawo. Mu ngeri ya fujjo ng'omuntu ofujjo bw'abeera azireeta n'azingizaayo seconds 5 ku 10 n'afuluma n'addayo eri nga tebannazikuba. Bazikubirayo tawooza kubanga aba violatinze airspace. Kati ate bw'afuluma oba tolina mukuba because agenze. Oyinza osigala ng'omulengera ewuwe mu airspace ye naye tokkirizibwa mukuba ng'ali wuwe. Kati kyekyo musota gule muntu amu kati kyakoze ku mulundi guno aleesezi SU negiwa amafuta in fact yebaddeko nejja neyingirayo seconds 18 ne zifuluma. Aba NATO ne baleeta zizo bagenza okutuuka nga omusajja yazzeeyo dda ali mu airspace ye. Atuma tumulabye abadde wano nti yagenze dda yawese. Amaze bakola kefujjo oba akasajja bali kakolera ki. Kakati tutegedde nti babadde ku mission ya kulaba eno training ebadde ya kulaba ennyonyi zino zitanka ezibaamu amafuta eweeta ginnayo amafuta ng'eri mu kulwana. Ye mission ebaddewo kyokka nti ne bayingirako mu ggwanga eritali lyabwe mu ngeri yibbo gye bagamba nti oluusi tubeera tuwabiddwa babeera balimba. Kati ne zimala ne zigenda maaso n'okuba nti oba oliawo ozizzeeyo. Aba NATO ne bayomba nnyo ne bamugamba nti olula tubadde tuzze. Baleese zi Typhoon Eurofighter kubaddeko eza Spain ne zigenda maaso n'okuba nti zibadde deployed okujja okutaasa the one ya munywanyi nga bamukozeeko effujjo. Bagenza okujja ng'obusajja bwazzeeyo dda. Training entutegedde nti egenda maaso mu kibuga mu kitundu ekitibwa Kaliningrad e Russia ye wali training eno. Kati kumpya waliwo eggwanga erali the one ya lye bakozeeko effujjo this time round. Ennyonyi ne bama ne bagenda maaso n'okuba nti bazifulumizza. NATO erina kye bayita Baltic Air Policing. Aba NATO bateekawo okulira n'eryanyi tibwa Baltic tebakkiriza Russia okukolerawo fujjo. Bagenza okuzireeta poliisi ya wano gye bateekawo gye bayita Baltic Air Policing. Of course ya mu bbanga erina ennyonyi mulimu zi Eurofighter. Bagenza okuleeta zi fighter ng'akasajja kagenze naye nga kayiseewo ngeri ya kibuli mu ngeri ya fujjo. Ne bagamba nti oluvannyuma bafulumiza statement ne bagamba nti the one ya kakati eri safe. Akasajja kagenze kazeeyo abakyazirengera naye nga tebayinza zikuba gikube ng'eri mu airspace eya Russia ojja kumuwulira. Kakati kyekyo kyabadde abakola. In fact bino byonna nze mbagamba nze omu ku balowooza nti ntiisa bakuba ntiisa alinga abayita babeeko ne kibakola naye balemeddeyo. Azingiza bwazifulumya. Kakati wabadde okupapirira Vladimir Putin ow'effujjo bw'akutte ennyonyi z'omutawaana ebadde SU 30 n'egiwa amafuta ebayita IL-78 ne zigenda zingira eggwanga ereetebwa era Lithuania. Aba NATO ne bapapa ne baleeta zi Eurofighter Typhoon zigenza okutuuka ng'omurasha zeeyeewuwe. С днем Великой Победы! Ура! Nga sinnaba kutwala mu ssaawa ya 2 wali muna mu ggwanga mpuliriza eritibwa erya Cameroon it is day 0 obadde D-Day Cameroon eno ye D-Day deadline day. Akakiiko ak'ebyokulonda kakkirize kagaane kagenda kulangirira deadline day D-Day. Obunkenke bungi e Cameroon nga bagenda okulangirira olwaliro omukulembeze w'eggwanga babadde basuubidde kumulangirira nnaku luyise
ne bayongerayo olwaleero engeri gyabadde weekend internet Cameroon tekyakola bulungi ekibuga ekyokubiri mu bunene Douala onako olwise bana bafudde abooludde oluvuganya baatandise okwekalakaasa nga bagamba baluddewo okulangirira omusajja ali mu kubala kalulu ayagala baagala kukabba kati Cameroon embeera bwetyo bweri olwedde bana bafu bafiridde mu kwekalakaasa okubadde Douala abakubiddwa of course byasi aba security nga bagezako olaba nti embeera ate va mu nteeko weekend yonna security dada internet yeggwanga ebadde wansi ddala nga kizibu nnyo okujja accessinga mu bitundu ebibalako ate abadde bagiinako access internet nga kumpi tesobola kukulaga kigenda mu maaso abasirikale batevunyanga munyeera mu kibuga ekiyitibwa Yaounde ekikulu ekyeggwanga asonga n'ekibuga ekiyitibwa Douala mbagambye nti akakiiko ak'ebyokulonda olunaku olwaleero kasuubiddwa kagenda kubakalangirira ebyavudde mu kulonda naye nga ebiro biraga nti incumbent president Namukadde Paulo Biya yasuubiddwa okuba nti ajja kulangirwa nti yawangudde akalwa k'obukulembeze bw'eggwanga ku myaka 92 egy'obukulu. Isati Kiroma yavuganya gavumenti eyo newankubadde nga yasaavingako mu gavumenti yemu ye ne Biya omu ku bo bagenda kumulangirira kyokka nga nkugambye nti obunkenke bukyali bungi nnyo nnyini ddala akizibu okumanya ekigenda okudda kwe Cameroon already mbagambye nti amagye ku street kwegali eziwerako okwetula Yaounde n'ekibuga Douala ekyokubiri mu bunene munda mu ggwanga ereetibwa Cameroon. Yo internet mbagambye nti abasajja bagikuttemu etambula mpola ekyenkanidde awo byonna abigenda maaso wali Cameroon tulinze tulabe ekinaddako kati ngenda kukomawo n'eminzaani mu ssaawa ey'okubiri nkubulira eggwanga eddala ery'omu Africa ssemateeka bamukutteko Tanzania bagenda kulonda n'ebirala bingi mu ssaawa ey'okubiri yenza omukugu tuli ne MTN. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Ekibuga ekiyonjo ebyobulamu ebirungi emyalo egikoleddwa ebyenjigiriza n'abavubuka nga bafunye emirimu kyekirooto ky'abantu b'e Lubaga. Kati bino byonna okubituukako abantu b'e Lubaga mufunye omwana enzaalwa yammwe agenda okubaweereza nga mmeeya ku divisioni y'e Lubaga nga ye Kifampa Sirajja Ensambu. Ono omwana nzaalwa y'e Lubaga amanye ebibaluma muwulize mwetowaze mukozi yeesigika. Kifampa Sirajja Ensambu abasaba mumuwa obuvunaanyizibwa abaweereze kugombolola y'e Lubaga nga mmeeya nga mu bimu byagenda okukolako mwe muli ensonga za kasasiro, emyala, ebyobulamu, ebyenjigiriza, okutumbula embeera z'abavubuka. Ffenna wamu tusobola okufuna Lubaga eyeegombesa. Londa Kifampa Sirajja Ensambu nga mmeeya w'e Lubaga. Jjukira akabonero ssimu birangiddwa olukiiko oluteesiteesi olunoonyeza Kifampa Sirajja Ensambu akalulu akagenda okumutuusa ku kifo ky'obwammeeya bwa Lubaga. Kifampa Sirajja Ensambu ono ye mmeeya wa bonna. Akabonero ssimu. Oli muvuzi wa boda, oli Lubyanza, oli muka boda, oli muka Lubyanza, wa takisi, oba munnabutale. Kakati weeyunga ku chairman wa boda boda mu Kampala ne mu ggwanga lyonna nga yeebaza President Museveni ebyo byonna byatukoledde ate nga bwe tubikuuma protecting the gains. Okutusalira ku permit, okutulwanirira ne tusigala nga tukyapira mu kibuga, okutuwonya kamyuka gulante n'atutera ssente mu ssako zaffe, okunyweza ebyokwerinda kati tukyapa mpaka ku makya. Menya kindeke ki? Chairman wa bodaboda mu Kampala ne mu ggwanga lyonna Mawejje Franka, abakunga, ababodaboda, bannabutale, abataxi nammwe abaagaliza President Museveni ebirungi okulonda omwagalo w'abangi President Yoweri Kaguta Museveni nga tovudde mu securing the future kati protecting the gains katukuumye ebyobugagga bitufunyeewo. Minzani
2026 kasajja amaanyi kalina mangi amazima geetaagisa gayinza otukuba embooko zo nnyini ne tuziwuliramu. Minzaani ku ground oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga. Minzaani mu paati 2 ebibiina biwanda muliro. mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona betulindirire bajje tuzimbe. Abafunye kaadi bakyakyanca ba independence bambadde. Sisobola kukkiriza ku standing down. Ngenda kujjayo essaawa gye ngenda okujjirako. Abalonzi nabo beeswanta. Twamutekayo nga muyala ng'alina okusooka neyeetereza ate nga naye alina ebizibu bye bimu eby'enjawulo. Minzaani kyamutukubya akalulu yatuvuma bannamawanga. Olowooza kabonero kyakasinga amaanyi. Umbrella, baasi, nkumbi, kasimu, kisumuluzo oba muti gwa DF. Kati tosubwa. Minzaani ku Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungoona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 077078114 oba 0754 emikaaga 3 Lydia eyakava China wiiki 2 emali yeetuuse oli mu kutikkula. Yo wange gwe tonnatikkula. Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku adresi ye China ku +861 3 nkaaga 82 575. Triple your fun. Booster. Triple your games. Booster. Triple your data. Booster from MTA. Booster. Triple your movies. Booster. Triple your downloads. Booster. Triple your GBs. Booster from MTA. Booster. Booster. Kubisamu amasanyu go emirundi 3 ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emunoti star 22 hashi oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda erunga. Hello. Jebale ko Mami Gerard. Jebale. Onyogerako n'omanyi gwe bata Bruno Betty okuva mu MTN Momo. Yes sir. Mami Gerard walowodeko kibayita get the power to win mu bawangulira obukadde 10 bwa MTN. Tuwulirangako mukwano. Nenga Mami Gerard Momo ogikozesa. Ngikozesa. Kajagala okubulira amazima gennyini Mami Gerard namba tugenzo gisange eno kozesa Momo bulungi. Era ng'oli omu ku bawanguzi bange aba wiiki eno. Kiki kyempangudde oba? Nkireete ogumye onywedde nkikugambe. Kiŋŋambe. Mwami Gerard wangudde obukadde 10 okuva mu Momo. Katonda yeebale. Yii Mwami Gerard obukadde bwange 10 bwe nkuwadde bonna okuva mu Momo n'ogamba Katonda yeebale. Watiri empaka okusanya ompulidana. Kali ate neebaza. Ogaba kashi ogaba soft money. Ati Momo mbukuteera ku ssimu obulamu ne bunyuma. Njagala sente nzirabe ku ssimu. Service center MTN awooli eri ogimanyi weeri. Ndokimanyi. Kati njagala ogendewo service center obagambe nti bankubidde ennamba yine enkubidde ya MTN kyempangudde obukadde 10. Okay. Tugenda kwenoonyeza ffe kennyini nga bwenkonoonyeza nekkubira essimu kama wange. Kale ssebo. Tweyanza kwebala okubeera nga ate mwana wate okozesa Momo. Hello. Jebale ko Mami Gerard. Kale ssebo na jebale. Onyogerako n'omanyi gwe bata